po jako akawuwo. Abantu basula njala, abantu basiiba njala, abantu banogoka bafa. Olw'embeera eri mu ggwanga oluvannyuma lw'okuzindibwa ekirwadde COVID-19 etamanyiddwa ddi lwegenda kukoma, kyawaliriza abakulembeze mu division y'e Kawempe nga bakulembeddwa Meeya Sserunjogi okutegeka okusabira eggwanga okuvvuunuka embeera eno nga kubadde kwakubawo olwaleero. Ffe tulowooza nti ebizibu ebiriwo omwana w'omuntu tagisobola kubimalawo. Twakiriziganyiza n'abakulembeze b'enzikiriza bannaddiini bonna Saabadinkoni, omukulembeze w'obusiraamu, omukulembeze w'abalokole bonna bakedde wano ku makya nga tugamba ebizibu ebiriwo katubikwase Katonda. Olunaku lw'eggulo Meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi yategeeza nga byabadde tasuubira nti poliisi eyinza okulemesa enteekateeka eno gye yagambye nti yakununula ggwanga. Naye ekyennaku abakulu bagambye ebiragiro bye balina ku from above tebagenda kukkiriza n'abantu kulaajanira Katonda waabwe. Kyannaku eggwanga gyonna gye lyeri lyekwasa Katonda. Ne pulezidenti w'eggwanga enkya n'eggulo tumulabye ng'ayite okusaba. Olunaku olwaleero poliisi ekedde kuyiwa abasajja baayo okwebulungulula ekifo kyonna ekyakamwezi okusaba kuno we kwabadde kugenda okutegekebwa. Saasira munange twasaba bulungi ne twogera buli kimu naye twewunyisa okukeera ku makya nga batugamba teri kusaba kintu kya Katonda. Ekintu ekirimu ekya Katonda tukwase Katonda nga bagaana. Tubadde tukyali awo ne bannaddiini nabo ne batandika okutuuka mu kifo kino nga bano abasinga baganye okuyita ku geeti era bangi balabiddwako nga bibasobedde. Abamu ku betwogeddeko nabo bakukkulumidde poliisi okulemesa abantu abazze okwegayirira Mukama awonye eggwanga ekirwadde COVID-19. Tubadde tuzze kusabira ggwanga naye awana abasirikale be bayiyeewo bayitirivu batugambye tuleme kubeera wano naye tunoonye ekifo kirala. Ekituufu ffe abakkiriza ffe tukkiririza mu kusaba nti Katonda ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Ffe bitutasobola Katonda byasobola. Ze badde ndowooza nti banditukkiriza naye ne balimitinga nnamba. Mukama Katonda abeere nga atutaasa kuba ebintu byonna okusaba tewali kyekutajjaawo. Okusaba kujjawo embeera yonna, obulwadde kuwa abantu essuubi. Omuntu agwereddwamu essuubi bw'awulira ekigambo kya Katonda ng'asabiddwa kimuzza engulu. Meeya w'e Kawempe nga yabadde omutegesi omukulu atuuse mu kifo kino wabula byasanzeewo bimusobedde ngo naye takkiriziddwa kuyingira era alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu. Ono oluvannyuma agezezzaako okwogerezeganya n'akuliddemu abasirikale bano wabula nga baganye okukkaanya. But you can tell how selectively you apply the law. Meeya mu kwogerako ne bannamawulire akukkulumidde poliisi okubalemesa okwegayirira omutonzi ate nga kati gwe balinamu essuubi yekka. Teri muntu asobola kugaana muntu kusaba mu kitundu kye. Ekiseera kiriwo kati bawamba bukulembeze bwaffe. Nze meeya w'ekitundu bate bamukkiriza na kukola activity yonna. Etteeka limpa obuvunaanyizibwa n'obuyinza okukola enteekateeka eteeka okuddukanyizibwako division eno. Sserunjogi ategeezza nti tebagenda kupondoka wabula bagenda kufuna ekifo kyonna bwe baneegayirira Katonda okulaba nga ekirwadde COVID-19 kiggwa mu ggwanga. Njagala kubakakasa nti ofa gye mwatuwadde nga bannakawempe okuteekerawo okusaba bannakawempe bagyeyanzizza nnyo. Weewaawo abapoliisi bagigaanye. Naye kye tugenda okukola tugenda kufuna ekifo kyonna ngenda kukibabulira tufukamire tusabe tulajanyine Katonda ekizibu ekiriwo kigende. Ono oluvannyuma apondoose n'alinnya mmotoka ye n'ayamuka ekifo kino era nga wano abapoliisi be basigadde bakuumawo. Baffe baatuwa obwesige okubateekerateekera twakitunuulidde nga tulina kuteekateeka kusaba. Ku lukomo lw'essimu tutuukiriddeko amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire ng'ono atunnyonnyodde ensonga lwaki poliisi erinnya egere mu nteekateeka eno. Okusaba okwo wadde nga baategeezezza ku poliisi bakitegeezezza kikeerezi nga tetulina budde wa kutuula awo tutegeke nabo
era tukirabye nga kituufu ekyokuba nti netubayimiriza. Tubasaba bafuna olunaku olulala bakwatagane ne RPC owa Kempino balabe nti bategeka okusaba okulala nga buli omu akimanyiiko okubawa obukuumi bwekibateekawo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era balina mundu nyingi ne tiyagaasi okwewala okutukuba tiyagaasi katubaviire.